ulira nga nakamala okukolera akatambi ku butya Balamba Lugahari bwatandise okusaasaanya propaganda ng'agamba nti Jore Ssenyonyi agenda kubeera nga yegatta ku MK project. Kati ulira ebigambo bino ate ebifutuse ewa Robert Munyagwa mugaati gwa Bata. Ono nno yaliko member of parliament eweeka wempe, kakati eyo n'asikibwayo omusajja eyegasse ku MK project amanyiddwa nga Alhaji Kazibwe Bashiri. Kati mu mbeera eno ampuliriza ebigambo bikutte wansi ne waggulu ebya nuupu oba National Unity Platform oba giyitire ddala opposition. Omusajja ono Mubarak Munyagwa wa FDC Lukulwe tabeerangako wa National Unity Platform, era n'okumukuba akalulu yajjanga wa FDC Kazibwe Bashiri bw'atyo n'amumegga wadde nga Kazibwe Bashiri naye amaze okubeera nga yeeyambula era yakunamye dda n'afuuka mukafiiri n'ava mu NUP n'ayingira MK. Kati ebigambo bibino Mubarak Munyagwa wali ku NTV avuddeyo n'akawaŋŋamula, wabula njagala nnyo omanye nti FDC eno eya Dr. Kano Kiza Besigye mukwano gwange ampuliriza, era bano bagezaako nnyo okubeera nga basemberera Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Njagala wano nfune bulungi, waliwo ekisinde ekya United Forces of Change mu politics. Ekisinde kino bano bagamba baagala beegatte wamu ng'aba opposition basobole okulwanyisa mwami Museveni. Kati wulira mu bano mwennyini abaagala okubeera nga beegatta era abamu kubakulembera enkola eno oba akakiiko kano aka United Forces of Change omuli Dr. Kiza Besigye, era ng'ono atambula n'omusajja mukaaku. Njagala nnyo ojjukire mukaaku ebigambo byayogera ku Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati tubadde tukyali ku bya mukaaku nga tumaze okubeera nga tumanya nti oyo mbega awedde emirimu, laba n'omusajja amanyiddwa nga Mubarak Munyagwa mugaati gwa Bata bwakawaŋŋamula. Kati nsumuludde nze AK Master emabega w'omuzindaalo ku lutimbe AK TV otimbe gaggadde, nkusaba n'obwombe firiyo yaffe sokojuwe ekigalo ng'enkola yaffe bweri oba gye tuyita like esobole okubeera nga efuna mileage. Kakati omupya ye asubscribinge ku mukutu gwaffe akone ne kade tubeere nga tetumuleka mu waka waffe nga tutambula ffenna. Omusajja ono nze ntandise amanyiddwa nga Mubarak Munyagwa. Njagala okimanye nti political failure mulamba ono yagwa kubanga yeesimbawo ekawempe Kazibwe Bashiri n'amuwangula. Kakati omusajja ono okuva olwo yanyiigira ddala kubanga yali mu politics emabegako oba yali mu parliament gye buvuddeko nga Bashiri tanaba kubeera nga amusikambulayo. Bano baafunanga ssente empya n'enkadde era baalinanga obukiiko bwe baabeerangako, wabula ebiseera ebyo tebaalabanga nti ssente ze bafuna zaali za bwerere. Wabula essaawa zino bano bavaayo ne bakolokota Bobi Wine ne NUP yonna nti ssente ze bafuna ziragawa, era bano mbaliddemu opposition olukwe kubanga ssente bafuna nnyingi ne bazikozesa ebyabwe. Kati omusajja ono yayogadde ku NTV n'awemula n'agamba nti singa wabeerawo okulonda okwawamu ku kitebe ekya National Unity Platform ne baleeta Muhoozi Kayine Lugaba ne bateeka wali ne His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu mbu ne bagamba abantu babalonde ku bonna ne babeera nga beesimbyewo naye ng'abantu bagenda okubalonda bali abantu 100. Ono yavuddeyo n'awemula n'agamba nti Bobi Wine afunako abantu 4 mu abantu 96 bagenda wa Muhoozi. Ekitasobokera ddala kubanga ekyo naye akiraba nti ayogeza mpiiga. Simanyi lwaki Abaganda balina obutayagaliza, balina obujja, balina effutwa. Ono avuddeyo n'agamba nti Bobi Wine yali tasobola kubeera nga akulembera opposition kubanga yali talina experience emala mu byobufuzi mu kalulu ka 2021. Wabula wano njagala nnyo tutegeere nti 2021 bwe yatuuka okwesimbawo ne kubeerawo opposition teyeegattako era teyeegattangako kubanga singa ali yeegatta yali ejja kuleeta omuntu omu emuteekewo ne NRM ebere n'owaayo. Wabula twalaba abasajja nga Mawu nga yeesimbyewo, ne tulaba abasajja nga Katumba Oye nga beesimbyewo, n'abalala bangi abeesimbawo kubanga ne FDC nayo yateekawo omuntu. Kitegeeza tewaaliwo kwegatta, tewaaliwo unity
tewaliwo yali akwatidde opposition mumuli oba bendera kubeera nga atuusa Uganda mu nsi ensuubize eyo ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Wabula Mubarak munyagwa avuddeyo n'agamba nti Bobi Wine tasobola kubeera nga akulembera opposition kubanga talina bumanyirivu bumala. Naye njagala nnyo tukimanye nti omusajja ono y'omu ku basajja ababadde mu politics ebbanga ddene, n'ekisinga okwewuunyisa bwe baamuggyeeyo era ng'ono alaga nti wa opposition. N'ekisinga okubeera nga kikwewuunyisa abasajja bano aba opposition be bamu ku basinga okulima empindi ku mabega ku Oweekitiibwa nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. So ng'ate nze nsuubira nti bwe waliwo ensobi ekolebwa yonna oba nga ekolebwa Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, abasajja nga bano be bandivuddeyo ne bamuwabula ne bagaa nti wandikoze bw'oti oba n'okola bw'oti mu kifo ky'okubeera n'effutwa oba effubitizi. Kati njagala okimanye nti ba politicians mu nsi Uganda kizibu nnyo okutulusa mu nsi ensuubize eyo ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki, wadde nga tebali mu kibiina kya Nuupu. N'abo bennyini abali mu kibiina kya Nuupu abamu bw'obatunulira bali matankane ng'empale z'aba7, kubanga otunula n'owuliza Dr. Bedi Bwanika ono ng'akiikirira abantu b'ekimanya ebigambo byavaayo byayogera ebiseera ebisinga ng'ono abeera ng'ate alumba ekibiina kyennyini mwali ng'ate mu omuti kwatudde. Kazibwe Bashiri olunaku lwabadde lwaggulu n'avaayo n'akirangirira mbu ate ono asaze eddiiro yeegasse ku MK project kyokka nga okwesimbawo yajjira ku kaadi ya National Platform. Dr. Twaha Kagabo akiikirira abantu b'e Buddu ye yasooka ali ku kaadi ya Nuupu n'asala eddiiro ne yeegatta ku MK. Mwalabirwanga Jimmy onaye MP Mulamba ng'asinkanye Muhoozi Kainerugaba, wadde ng'ebigambo bye yayogedde agamba mbu ono yamusinkanye busisinkanye ng'asakira abantu be aba constituency ye omuli obwavu, okubeera nga balina okubeera nga basoma, okufuna enguudo ennungi, ekibbattaka n'ebintu ng'ebyo mbu byaloopera Muhoozi Kainerugaba. Kyokka nga Muhoozi Kainerugaba ono mwami mutabani wa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni abaddewo ebbanga lyonna era bino abiraba era abimanyi. Kakati bw'ogamba nti gw'ogenda bimuloopera ng'omuntu ng'amawulire enkya n'eggulo abantu bayaayaana, twalaba ekyagwa e Lusanja ne basengula ekyalo kyonna, abantu ne bafiirwa ebintu byabwe, ne bafiirwa amayumba gaabwe, ne bafiirwa bizinesi zaabwe, wabula baamala okukoona ekyalo kyonna ne kigwa ne kituuka ku ttaka, enju zonna nga bazikoonye. Mwami Museveni yavaayo n'agamba nti ettaka lino aliddizza abantu, naye ekisinga okubeera nga kikuba ennaku abantu abo baalinako amayumba, baalinako bizinesi zaabwe tezaasobola kubeera nga zibaddizibwa, era okuva olwo abantu b'e Lusanja baasigala baavu mponga byoya kubanga ebintu byabwe emmaali yaabwe byonna byasendebwa era ne basigala nga basula bweru. Kakati bw'ogamba nti osinkanye mwami Muhoozi osobole okubeera ng'omuloopera ensonga nga zino ng'olinga alowooza nti ye muzibe w'amaaso, mba sikutegeera. Mukwano gwange Lwanga Jimmy, tubuulira amazima era njagala nnyo Munnayuganda omanye nti abasajja bano naddala abazze mu byobufuzi tebalina gye bagenda kubeera nga batutwala, wabula munnansi olina kubeera nga weerwanirira wekka. Omuntu omu gwe neekakasera gwe mmanyi asobola okubaako ne kyakola ekitegeerekeka ye mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, kubanga bano bonna kye bava bamuwalana okumulima empindi ku mabega okumwogerera yagaana okubeera nga alya nabo, kubanga tubalabye enkya n'eggulo bambala obujoozi ne babeera nga kungulu ba Nuupu naye nga munda ba NRM. Ow'okulabirako Kazibe Bashiri abadde ayambala nnyo obusaati obumyufu naye nga munda yasaladde eddiiro yaddamu NRM. Dr. Twaha Kagabo nga bwe nkunyonyodde mwamulaba n'abalala bangi besijja kusobola kubeera nga mmenya wano, naye yagatugamba bw'ati nti tubatunuulire ebikolwa byabwe bijja kubeera nga bibaanika, ebigambo byabwe bijja kubeera nga bibaanika. Munnayuganda ampuliriza, njagala nnyo okimanye nti okyakaaba, njagala nnyo okimanye nti okyakaaba bw'obanga weesigulidde ku munnabyabufuzi, kubanga munnabyabufuzi alinga kamiliyoni, alinga nawolovu, akyukira mu ddakiika budakiika, akyuka ku bbala tafiira ku bbala limu. Kakati neno y'ensi Mubarak munyagwa mugaaku bano nga batambula nnyo ne Dr. Kizza Besigye era tebamuva ku lusegere, era basajja ba FDC lukulwe bano be batembeeta ekisanja oba be batembeeta ekisinde ekyokubeera nga abasajja bali ku opposition bonna mbu beegatta, bonna mbu beegatta ne be baba nga be batembeeta ekintu kino ate ne babeera nga be bavaayo okulaga Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nti tasaanidde kubeera nga akulembera mbeewuunya, wadde ng'Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yasinga numbers mu nsi Uganda. Twamulaba 2021 akalulu kaaliwo
n'ayugumya nnyo mwami Museveni era ogenda okakkana mwami Museveni bamukubye ekigwo n'enkona n'enywa wadde nga mu kulangirira ye yalangirirwa naye okusinziira ku Chief Robert Kyagulanyi Ssentamu atugamba ye yawangula akalulu ke bulungi nnyo n'ebitundu 5.3 ku buli 100 abalala ne bakwebera wadde nga bamuma obuwanguzi bwe. Kaakati bwe tumala okulaba ekyo mwami Museveni n'atiitiira nnyo era n'ayingiza Muhoozi Kainerugaba mu politics asobole okubeera ng'amuyambako ku mwami Kyagulanyi Ssentamu ng'embeera emuyinze embeera emuzitoyoyedde. Kakati nno atandise kubeera nga recruitinga Mubarak munyagwa era njagala nnyo munnayuganda otegeere agenda okulonda ba MP ow'ekawempe nti Mubarak munyagwa temuddamu ne mumuwa akalulu ebigambo bye bitandise okubeera nga bimusimattuka n'ayogera ebigambo ebyensimattu. Nze ekemasa Mukama Katonda akumpeera ebirungi ebisinga nkusabiriva vidiyo yaffe gimpere ekigalo esobole okubeera nga efuna mileage buli munnayuganda agifuneko kopi.